olwo nga kibonye mukyalo wa naye kino kivuddewa ku kalowoozo kali akakali mukama ke yankuba nga nva ku mulimu nga nkooye nanzijukiza taata wange kiki kyembagamba ku makyagala obugambo obwo obutonotono mukama bwatugamba bwe buvaamu ekinene mukama lwomukisa mukama waffe yeebazibwe nnyo anti Sarah tukwebaliza mukama yeebale agenda okutukuza obufumbo bw'abazadde baffe mukama yeebazibwe abooluganda okusinza kunkutteko nnyo ewali eyo ebuziba so nkyebaza nnyo mukama naye nga nvudde wali nga kyenziza okwebaliza ekisookera ddala mukama tumwebaza olw'obulamu tutunuulira Johnina omu ku bakasitoma bange be nabadde njogera naye ng'alina omuntu gwampeereza omulala okubako kye mukolera naga nti omuntu oyo oteekwa okuba omujjukira yalina omwami omulala bajja bwe bati ne mugaa nti erinnya baali baliyita Frank kati kyanewunyisiza nange nti amannya gombi ag'omwami mbadde nkyagajjukira naŋŋamba nti ye omumanyi bulungi n'amannya ogamanyi omwami yafa kati nenfumiitiriza so mbadde ntudde awo nga ŋŋamba nti naye ffe baani abakyali abalamu kati waliwo ensonga tuwuliriza Ukraine balwana ne Russia bwogamba tebinkwatako naye bitukwatako eriyo amafuta tugakozesa ebintu bingi nnyo bingi twegamba nti tebinkwatako naye nkwatiddwako nnyo abantu abo abafudde tetwagala kujjukira bafu kugamba nti ojjukira ebiseera ebyo ebibi n'olaba bwe yanyinyi bala bwe yafaana omutunulira naye twetaaga okujjukira ku nsi kuno tukozeeko ki so tutereeza amakubo gaffe ku nsi bwe tusinza omwoyo akka amatendo bwe gasituka eri mukama waffe katonda omwoyo akka naye waliwo ekyama mu kwebaza nebaza mukama nti waliwo omwana asoma ne muwala wange babadde basoma bonna enaalya tubadde nga family abawala nina bana buli omu nga ayagala laptop ebya campus mubimanyi kwa kati bonna bayigira bali university naye okugenda okulamuza laptop ate amasomero galina ebintu bakugamba zirina okuba bweziti birina okuba nga bikola bwe biti okugenda okumaliriza ne tugendako mu katale ne tuzitunulamuko $1.5 million 2 kakati mu bimpimpi sigenda kwogera bingi nnyo omu ku baana abo muwala wange bwe yafuna ekirabo omwaka guli n'omuvubukono naye yafuna ekirabo kati tuli ku fellowship ffenna ku ssaawa 2 buli ssaawa 2 akawungeezi tuba n'okusaba kati yawulira nga tugamba laptop so ayina ba sponsor yamuwa laptop ne wabeerawo n'omulala naye n'amuwa laptop n'alabanga mukama asaanidde okwebaza omuvubuka laptop n'agiwa my daughter Daisy nembagamba nzijukira okuwa obujulizi ku fellowship eyo eri hambo nnyo pastor atukubira amasimu one of the pastors mikwano gyaffe ne tukola ge bayita conference call okubira abantu nga 5 kwegamba it's as humble as that naye nabagamba nti nze bw'oba owadde omwana omu olina kyomukoledde n'abalala bonna oba obayambye so nebaza mukama si kitwala ng'ekitono saa zirina naye twafunye so Daisy bwafuna ffenna tuba tukoze ekitufunye naye mbeegayiridde nnyo mu mutima bwe mpuliranga tulina okwebaza tukiyige okwebaza okuva ku ntobonya mitima gyaffe mwebale nnyo amanya gange nakiyimba Joanita Bugembe nakubira omwami Anthony Bugembe ekiseera kyonna kati ndeeto kabakubanga kwenenya munsonyi olw'empogano oluusaawo naye nange mbasiina byakukola nga mwoyo ngamba yogera eri abantu naye okwebaza kwendeesera eyo kwa bulamu twafuna okusomezebwa ewaka wiiki nga 2 emabega paka leero abantu bonna balwala naye survivinga so mbaddeyo nga ndabirira naye mwami Bugembe akyali wansi but it will be fine ekirala nebaza mukama olw'okubeera nti temusuuliridde
fellowship. Nebaza olw'abeegayizi b'ekkanisa eno, mwebale okuddamu nga bwe twali tukiyise ku group, mwebale nnyo okuwakinga gets zammwe. Twebaza Pastor Godson, mwebale ddala okutukunga, mwebale omukwano ogwo, mwebale okugenda n'otutwala ne tukola, era nabadde mpa Thanksgiving ku makya ku watch. Nga nze ndaba abantu bayingira bangi. Ndaba abantu bayingira ningamba Katonda waffe receiving ebinywa. So tweyongereyo mu maaso, mulimu amaanyi mu kuwa okwebaza, mulimu amaanyi mu okwebaza nga kitolero obadde agamba mwebale ate babeere point of contact kubalala mwina mwina abalina abalwadde katuyimuse mukukkiriza dakiika emu yokka baako n'ebyo byogamba Mukama kulwa famire eno basobole okubeera nga Mukama basumulula era basukujja. Katonda ffe tukwebaza kubanga tumanyi nti kyange kiba nti okuwonyezebwa mmere y'abaana bo. Kabaka tuyimusa omusumba Antoinette tuyimusa ne famire yonna kabaka jangu kitanga taggwaawo bw'atandisa omulimu gw'okuwonyezebwa obulamu bwabwe okutuukiriza era ogumalirize mu linnya erya Yesu. Era n'abalala bonna abali mu masekkati gano balina abalwadde abali gundira abali ku bitanda kabaka tuma omukono gwo, sindika omukono gwo, omusaayi gwo ogw'omuwendo mungi ennyo wayiwe Kalvario gugende Katonda wange munaaze buli mbeera yonna kitakubuuke kisaleko Mwoyo Mutukuvu aleete okuzzibwamu amaanyi kubanga omulaba akwesa advantage okutumalamu amaanyi naye yimusa Katonda ng'omutindo kabaka ogw'okuwonyezebwa era tunayimirira wano tena tukuweera obujulizi olw'ebyo by'okoze Katonda omulungi w'ekisa kubwa Yesu Kristo Mukama waffe tusaba. Amen. Yes, Mukama yeebazibwe. Saba kwebaza Mukama olwa wiiki ewedde ey'enjiri wabadde mu field mwenna mwebale nnyo mwebale ddala. Okusingira ddala nze kyenjulira Mukama kiri kintu kimu. Nzijjukira mwanyinaze Precious yaliko wano ng'ennaku z'omwezi 2 Sande eri nayogera ku kigambo omutwe gwali gukwatagana ku mutima. Nze nali nina omuntu nga omuntu oyo namunyiikira nga taata teyakola naye jasi lwakutambuza bigambo abijja wano abireeta eno abijja eno abireeta eno nga mpulira namukyawa kati ate mu kumukyawa ayagala nnyo okubeera wendi ate namala nabeerako kyansaba gundisoka omuteeko kinaye omuntu olwo akimanyi nti simwagalako kati ng'amala gakimuwa naye nga mpulira mu mutima nga saagala kati olwenamala okuwulira ekyo ekigambo infact naddayo nemugamba omanyi okojewa nemugamba gwe okola booti na booti na booti era mbadde nakunyigira naye olwaleero nkusonyiira era kugamba mukwano gwange nnyo mukama abawo. Haleluya. Mukama byakola tewali abisuubira kubanga obulungi bwe bubeerera emirembe gyonna. Twebaza Katonda olw'obujulizi obwo bwonna. Banangeeza embaga ya kinana mumeka era nze nesunze simanyi oba bwali anamperekerako naye nina okubeera wali ku mwanjo kubanga naye Mukama tumuwa ekitiibwa kubanga akola bikulu byonna. Kakano tugenda okulabiko maaso ganga tugenda okuwulira okuva musumba waffe Mukama kyamuteekereteekedde ku lw'enjiri katumwanirize era katugule emitima gyaffe tusobole okuwulira okubatuma mulembe y'ekisa tukwaniriza nsa. Kama yeebazibwe Kama ffe yeebazibwe Luganda. Mbaniriza nnyo yeekaalu ya Katonda kumusinza n'okumwagala n'okumuweereza era mukoze bulungi nnyo ddala. Twebaza Katonda nti nno wiiki eyaggwa twalina omubuulizi w'enjiri ow'Oluganda Reverend Ricky Byaruhanga yatukola bulungi nnyo. Ate ekiseera kye kimu
mu wiiki eyo era tutandika okubuulira enjiri era twebaza Mukama nti nno akoze ebyamagero bingi ngenda kubiwaako obujulizi naye nga sinabagenda mu maaso tuyina abantu abaalokoka mu wiikendi ewedde nga gwe obulamu bwabwayo eri Kristo Yesu nga leero ozza olwaleero. Mukoze bulungi, mwebale nnyo okulokoka era twebaza Katonda olw'ekyo. Mukama yeebazibwe nnyo lwakuba simanyi kibaddewo naye nga ennamba eyalokoka wiiki eyaggwa twabulira enjiri abantu abagiwulira baali 163 be twatuukirira nga Luganda Peter Oluganda mukyala Senoga Oluganda Rachel n'abalala abantu 163 be baawulira ki enjiri naye kwabo 53 bazza obulamu bwabwe obujja eri Katonda. Baali balokole naye ne bagwa naye ne basalawo badde eri Mukama. Era kwabo 163 abakkiriza Kristo ng'omulokozi waabwe baali abantu 47. Era simanyi kibaddewo naye nga ne ku makya njogera nabo bayinza okujja mu service beddako naye nga Mukama tumwebaza olw'ekyo. Era njala tuyimba oluyimba olwo Oluganda tulese ebinywa Oluganda emakomawo oba Mwami Sekasala tuyimba oluyimba tukubanga guno omwezi gwakubulira njiri era tumanyi nti Mukama agenda kulokola abantu bangi. Mukama yeebazibwe kuba Mukama yalokola. Tuyimba oluyimba olwo mu kukkiriza imuka ku magulu go tuluyimbe ng'essaala eri Katonda nti tulese ebinywa abantu abalokose. Okimanyi nti n'Oluganda Peter yalokoka mu mwezi ogwa Maachi ogwaggwa last year naye katuli naye okubuulira enjiri kati naye ababuulira enjiri era twebaza Mukama nti twagenda okubuulira enjiri be yali anywa nabo omwenge ne bamulaba ne bagamba nawe Peter walokoka ne bagamba nalokoka ne bagamba nange ngenda kulokoka era ne balokoka. Banaye Mukama kale tulukube Abuluganda tulese ebinywa tulese ebinywa tulisnyusa tulese ebinywa tulese ebinywa tulese ebinywa tulese ebinywa tulese ebinywa tulese ebinywa oh tulese ebinywa tulisnyukanga tulese ebinywa tulese ebinywa tulese ebinywa tulisnyukanga tulese ebinywa tulese ebinywa tulese ebinywa tulisanyukanga tulese ebinywa tulese ebinywa tulese ebinywa pa tulese ebinywa tulese ebinywa oh tulese ebinywa tulisnyukanga tulese ebinywa. Katusabe. Mukama tukwebaza olw'obulokozi bwatuwa olwa Yesu Kristo yafiira ku musaalaba Gologoosa. Era Mukama tukwebaza nti gwatutuma tugende tubulire enjiri. Era Mukama ffe ng'ekkanisa eya God's Fortress Ministries watutuma Mukama ngende tubulire enjiri mu kifo kya Komamboga n'ebitone bitulinaanya Yesu. Tukwebaza Mukama ebyamagero by'okoze wiiki eno nti Mukama tusobodde okubulira enjiri abantu 163 era nga kwabo 47 bayatudde obulokozi. Mukama tukwebaza olw'abaluganda abo tubasabira Mukama obalete mu kanisa tubasabira Mukama bongere okunywera tusaba Mukama bawe ekisa kye ky'amaanyi Yesu banywere mu Kristo Yesu bayiga okusaba okwegayirira okwenenya okusoma Bayibuli okuwaayo okubulya enjiri Mukama bakule baveko ebibala. Mukama tusaba nti no Yesu gw'abalokodde Mukama bakolemu omulimu ogw'ettendo bafuuke Mukama kyoyagala babeere mu biseera eby'omu maaso.
era Mukama tujja kubulya enjonako olwaleero tusaba Mukama tuzzeemu amaanyi nga twogera ku kigambo eky'ebyoto. Ebyoto Mukama bituzza amabega naye Mukama tusaba nti ebyoto bya Kristo Yesu ebya Ibulayimu biruze mu maaso tubeera abasajja n'abakazi ababulizi b'enjiri era abakutya Mukama. Tukwebaza mu linnya eddungi erya Yesu Kristo Mukama waffe, amiina. Yesu mukubire mu ngalo ez'amaanyi olyoke otuule nako. Mwebale nnyo, mwebali eddala. Amiina, amiina. Bikula Bayibuli y'Oluganda n'akatabo komwewandiika. Oba tolina Bayibuli weekolemu omulimu ofune Bayibuli, gamba nti amiina, gamba nti amiina. Tujja kugula Bayibuli ezimu naye ng'abamu musobola okugula Bayibuli ezammwe, temugayaala abooluganda. Kale olwaleero oba mwezi guno gwa Maaci tugenda kwogera ku mutwe gwe tuyise nti Komamboga n'ebitune ebitulinaanye wano bijja kulokoka. Komamboga wa kulokoka, abasezi bagenda kulokoka, ababbi bagenda kulokoka, bamalaya bagenda kulokoka. Naye n'omukisa wiikendi ewedde ku lunaku olwokusatu ne mbulira enjiri omusajja nga ye ali mu byawongu mulogo, ne twogera enjiri eya namaddala. Enjiri nemutuuka n'aŋŋamba naye kyogedde kituufu, naye nze ndi mukongozi nsamirira ensozi. N'aŋŋamba ebyo tulina ebintu ebitukutte. Nini mugamba tekirinaako mutawana gwonna, n'omusamiza alokoka, n'omukongozi alokoka. Ne mugamba nti mu Bayibuli mulimu abasajja bangi baali bakongozi naye baalokoka. Kati bw'oluvannyuma n'aŋŋamba nti omanyi kaakati musumba, kaakati nsijja kulokoka olwaleero, naye akatabo kano okukozesa kandekere nja kaddamu nkasome konze weewaawo. Kati eyo yali nsigo, gamba nti amiina. Tomanya Mukama akyagenda mukolamu omulimu ogwo, kuba Mukama akyalokola era akyalina amaanyi. Mu nsi ey'omwoyo entalo ziba nnyingi nnyo eri emyoyo gy'abantu. Kikye ŋŋamba, Sitani aba abasikiriza baleke kulokoka, era ne Mukama naye abayagala abantu abo balokoke. Lwaki? Mukama tayagala muntu yenna kugenda kufiira kugenda mu geyeena oba okuzikirira. Naye nga ne Sitani naye asika ku sayidi eyiye bagende mu geyeena. Naye mujjukire geyeena Mukama tegikolera abantu. Geyeena yakolebwa ku lwa Sitani n'emizimu gye n'emisambwa n'ebintu ebitagondya Katonda, naye si bantu. Era y'ensonga lwaki Mukama agamba mugende mubuulire enjiri, si eri emizimu. Egyo gigenda mu geyeena gyaggwa dda, omusango gwasalibwa dda, naye eri abantu, buli muntu Mukama gwe yatonda. Kakati olutalo luno luba lukulu nnyo era nga lwa maanyi, nga Sitani agaana abantu okudda eri Kristo Yesu ng'omulokozi waabwe. Era okulokoka kyamaanyi nnyo, gwenza obutakimanya naye nga kyamaanyi nnyo, kubanga ensi ey'omwoyo yali ekusika. Bangi ku ffe twali mu mabaala, twali mu mwenge, twali mu basamize, twali babbi, twali bakuusa, gamba byonna nga bitwetuddeko byonna bwe biti, naye Mukama n'atusikayo ne tulokoka. Gamba nti amiina. Kakati olutalo luno lw'amaanyi nnyo, si eri ggwe wekka, nina abalala bangi nnyo. Sigamba nti bagala kujja mu kkanisa oba okulokoka, naye olw'embeera omulabe gy'abateekako ebalemesa. Naye Mukama atutumye tugende mu maanyi aga Kristo Yesu, tubanakuleyo bajje balokoke. Basenga baffe, bajjajja, bakojja, bataata, bamaama, Mukama tayagala bazikirire, ayagala bajje eri Katonda balokoke. Gamba nti amiina. Ekitabo kya Yuda essuula 22 oba ennyiriri 22 n'23 zigamba bwe ziti, era abalala mubasaasirenga ababuusabuusa, era abalala mubalokolenga, mubakwakule okubajja mu muliro. Bayibuli egamba mubakwakuleyo. Ekigambo kwakkula kulwana, lutalo.
mugende n'amaanyi mulwane mubajjeyo mubasikeyo baveeyo. Era Katonda ono wa Isirayiri ayagala gwe nange tubeere balwanyi tusikeyo emyoyo egyo nga nayo baakusikayo gye wali. Twafuna omukisa wiiki eno oluganda omwe yalokoka Innocent ali wano ku mbuzi wano yeŋŋamba musoma jangu tubuulire enjiri neŋŋamba kale neŋŋenda ne Innocent naye kakati we yatuuka mu Luganda Innocent aba ajja mu kanisa eno ajja kujja ne mu service eno aliuda wa Innocent Innocent bale sikulabye yimuka tukuba kulabeko yimusa omukono gwo. Omusajja ono yafuka mu bulizi wa njiri wali ku mbuzi kakati yatuka ekiseera nga alagira bulagizi gwe jangu otulo omusumba wange azze yasomba abantu ne tubuulira enjiri era tugenda okumaliriza nga Akimu ng'alokose. Akimu yaze ali mu kubajja. Akimu n'alokoka. Masitula ky'omugisha nenda alokoka. Mukama waffe yeebazibwe bannange. Amaanyi ag'okulokola abantu gali mu ggwe. Tulina okubuulira enjiri. Lwaki? Yeereta obulokozi. Ku lunaku olwokubiri tugenda okubuulira enjiri waggulu wano. Tutambula abooluganda ne bandeka ne nsigala emabega nalina gwe njogera naye mba ntambula ne mpulira abantu abanywa omwenge ne Mukama nangamba genda eyo mu kabondo ne ngamba togenda mu bbaala Mukama mba nkibalirawa banaaga mu musumba abadde atya naye Mukama nampa obuvumu ne nyingira mu bbaala. Bwe nyingira mu bbaala omuntu gwe natulya amaaso bwe nti nga mumanyi nakola naye mu pepsikola emyaka egiwedde emyaka 10 meka simina kugimanya. Oluganda ono ajja kujja mu service eddako bamita Peter Wanda. Petero ono nga ali mu mwenge agasibye omanyine saawa 5 naye nga jjuzza. Petero naŋŋamba nkumanyi ne mugamba nange nkumanyi ne mugamba ekindeese ono olwaleero kwe kubuulira enjiri olokoke. Ali ne mukwana gw'enfanfe banywa bonna. Naŋŋamba kubanga nkumanyi nja kukkiriza ombuulira enjiri konze weewaawo osindisa asitamye. Tugenda okumaliriza nga Petero akkiriza Kristo ng'omulokozi we ne mukwano gwe era bagenda kujja mu service eddako ey'oluzungu. Mukama waffe yeebazibwe. Tulina okwakakulayo gye bali eyo bajje bafune Kristo omulokozi waabwe. Bwe batalokoka bagenda mu geyeena. Mubo mulimu maama wo mulimu kitaawo mulimu abooluganda tubajjeyo bane tulwane. Tongamba tuno nibize nnyo musumba kale bwaba tusobodde kubuulira njiri ku Mande ne paka olwokutaano jangu ku lwomukaaga ate ku Sande oba se ekyo ŋŋamba nti musumba kale mpayo abalokose 2 ntambule nabo paka mbakyalire mbabuulire enjiri mbagumye mbasabire baveeko ebibala. Tuyinza kubeera bize nnyo ntino tulina budde bwonna bwe obwakama bwa Mukama tekiyinzika. Naye omulabe Sitani alwana nnyo naye Mukama atugambye naffe tulwane tuzikize ebyoto ebibakwata badde eri Kristo Yesu. Matayo 10:12 egamba bweti okuva ku biro ebya Yokaana omubatiza okutuusa leero obwakabaka obw'omu ggulu buwaguzibwa n'abawaguza babunyaga lw'amaanyi babunyaga lw'amaanyi. Matayo 10:12. Tulina okuwaguza abooluganda abantu beenenye ebibi byabwe balokoke badde eri Katonda. Ekiseera kyekino abooluganda tosiwa mukisa guno gamba nti noli bize nnyo tojja kubuulira njiri jangu otwegatteko. Njala tubikule Bayibuli zaffe mu kitabo ky'Abakolinso ekyokubiri essuula ey'okuna n'olunyiriri olwokuna kwe tugenda okusinziira olwaleero. Wali ekinyusi kyaffe kikituyigamu mu ekyo bw'oba otuuse ogamba nti amiina tontunulira bannange tunyala kubikula Bayibuli yo weefiriza ogule Bayibuli
bayibuli ya mutwalo gumu kitundu, bayibuli tujja kuzifuna mweziri mu katale bwe tugimajje ziri jangu otwesenezo tunonye bayibuli yo eyiyo gwe ng'omuntu. Tujja kugula yezimu ez'abatasobolera ddala naye nga twagala abasobola mwegulire bayibuli ezammwe. Abakolinso ekyokubiri essula 4 olunyiro lwokuna lugamba bwe luti, Katonda w'emirembe gino yani ono? Yani ono? Katonda w'emirembe gino ye Sitani. Bayibuli egamba nti nno Katonda w'emirembe gino be yaziba amaaso g'amagezi gaabwe abatakkiriza omusana ogw'enjiri ey'ekitiibwa kya Kristo, oyo kye kifaananyi kya Katonda, gulemenga okubaakira. Omusajja Sitani ekyakola kwe bantu okubajjako okubawa ekizikiza nga tebalaba maaso ga Katonda era tebakkiriza era bo tebeenenya, tebalaba nti no bagenda mu geyeena senga baba tebalokose. Oluganda Enoka twegasseeko. Enoka tusobola okulaba Enoka ali wano ku online. Enoka yagenda Italy yalokoka maachole yaggwa naye bane mukama mulungi. Enoka lwakwatanyinza kuwulya kati benjogera naye abiwulira nze sinza kulya byagamba. Enoka yalokoka nga ebizibu bimwetiseko nga bimwetuzzeko nga bingi tena bwayekyusiza naye Enoka n'alokoka. Enoka ulagamba tumwiza muwulya naye yagamba nti okuva luyalokoka Mukama alwanya agatalo g'amaanyi n'agawangula. Era ku lunaku olwokubiri n'oluwedde Enoka yakwata ennyonyi, Mukama yagula ekkubo kati ali Rome Italy amaliriza koosi ye yali eganya okuggwa. Enoka tukwagala nnyo Mukama kw'omukisa gamba nti amiina. Bannange enjiri ekyusa, enjiri ekola ebyamagero, enjiri ekutula enjegere, enjiri etufuula ab'eddembe. Bw'oba wali mulwadde oba okola biki oli mu bisiyaga, enjiri ejja kukujjwa eddembe lyo ofuka omusajja w'obuvunaanyizibwa. Kati Sitani ye kyakola nga aziba amaaso n'amagezi abantu baleke okukkiriza. Kino bane bagamba nti okubuulira enjiri lutalo sinziggu abantu okubuulira enjiri n'okulokoka. Era gwe nange kitugwanidde okubeera abamalirivu, gamba abamalirivu. Tumalirire bannange tubuulire enjiri. Omanyi tuyinza okugamba nti nomanyi abantu bangi bawulidde enjiri ebuuliddwa era baggwayo. Ani yakugambye? Nasanga mwana muwala ng'agamba nti mbadde mbalinze ninza omuntu okumulya amazima ga Katonda era yamala n'alokoka kubanga ye yali alinze bulinzi. Ani agenda omubuulira enjiri? Abooluganda, enjiri esaanidde okubuulirwa. Toyinza gamba nti no mbuze ndi mukadde nnyo mbwe ate nze sirina maanyi. Tuyina maama wa Damba wano, maama wa Thomas, mukyala mukadde naye eno wiiki yonna tubadde naye. Anti Irene wa Damba wadde omugongo gumuluma atambula n'omugongo gwe n'abuulira enjiri. Era tugenda okumaliriza wiiki eno ewedde nga abantu 4 balokose mu buweereza bwe. 4. Kakati gwe mbuulira mbulino simanyi kino simanyi sina kiri. Ani yakugambye? Kiwetaaga bw'oba walokoka n'omwoyo mutukuvu kimala. Jangu tubuulire enjiri w'Oluganda. Bw'oba oli bize Mande ku Lwokutaano ebyokukola birala bingi. Tulina abantu 47 beetaaga okukyalibwa, beetaaga okuba nti balina omuntu gwe bakondo okufunako enneekwaso. Jangu otambule nabo, jangu obakyalire ewaabwe, jangu obasabire, jangu obazzeemu amaanyi, bakolere Bible study ewaabwe, kola discipleship class gye bali, banoonye, tuyambeko Oluganda, toddawo okuzinga ngalo, tukooye abezinga engalo, tukooye. Mujje tubuulire enjiri bannange. Yesu anatera okudda era yoyo alituwa omusaala gwaffe nga tusse mu ggulu. Mukama yeebazibwe. Kiseera kya kubuulira njiri. Kati olwaleero mu ssomo lye tusomye mu Bakolinso ekyokubiri essula ey'okuna n'onyolo okuna, ki kye tuyigamu? Jjukira omutwe gwaffe, tuzikize ebyoto abantu balokoke. Ebyoto ebyo bye bisiba abantu. Ebyoto ebyo ne bimulemesa sigala n'abeera okwo ng'omusibe.
agamba naye muntaase njala okuva ku mwenge guno naye nga musibe, ayagala okuva mu bwenzi naye nga musibe. Twagala ebyoto ebyo yonayona gye biri, oba biri mu maka gammwe, oba babiteeka mu nnyanja, oba biri waggulu ku miti, oba biri mu bibira eyo, oba mu bisaalu, oba biri mu bbanga. Twagala tubizikiza olwaleero. Gamba nti amiina. Ekitawaanya abantu abatalokoka byoto. Byoto tulina kunyonyola ebyoto kyekina ye tulabire kwigula liro. Kisookera ddala wandika mu kitabo kyo, obulokozi kirabo kya Katonda era kya bwereere. Obulokozi kirabo, ekirabo tebakigula, kiba kya bwereere. Oli bw'akwekirabo n'agamba kale ensasula, tekiba kirabo, kiba kikyusa olwo. Ekirabo bw'aba ng'oli akikuwadde okwata bukwasi ne weebaza. Kati n'obulokozi kirabo. Bayibuli etugamba bulungi mu kitabo ky'Abaluumi, bikulayo eyo, jalo bikulayo Oluganda, bikulayo. Sangalo ddewo tobikula Bayibuli okupya butunulizi, bikula Bayibuli yo. Abaluumi 6:23. Bwe tusigamba nti amiina. Abaluumi 6:23 lugamba bwe luti, kubanga empeera y'ekibi kwe kufa, naye ekirabo kya Katonda bwe bulamu obutaggwaawo mu Kristo Yesu Mukama waffe. Empeera y'ekibi kwe kufa, naye ekirabo ekya Katonda bwe bulamu obutaggwaawo. Bulamu kyobwo bwe bw'obulokozi, obw'obutuukirivu, okwagala, eddembe, okwegayirira, bwe bulamu Mukama bw'atuwa nga bwa bwereere. Obulokozi Mukama yabutuwa kubanga ye wa kisa ekingi. Sigamba nti twali tusaanidde okubufuna, naye olw'ekisa kyekingi Mukama yasalawo atuwe obulokozi obwo. Era gwe nange bw'oba walokoka, wookubire mu ngalo ez'amaanyi kuba wawona geyeena. Omulabe era agenda kukutwala, naye Mukama n'akuggyayo. Bikkula Abeefeso essula 2 olunyiyo lw'omunaana n'olw'omwenda. Bikkula wamu n'Oluganda nange. Abeefeso bo tusigamba nti amiina. Abeefeso 2 essula 8 rather nyiri 8 twakula omwenda. Bo tusigamba nti amiina. Kale lugamba bwe luti Abeefeso 2:8 n'omwenda, kubanga mwalokoka lwa kisa, lwa kukkiriza, so tekwava gye muli, kye kirabo kya Katonda, tekwava mu bikolwa omuntu yenna aleme okwenyumirizanga. Okulokoka kisa, okwenenya kisa. Kyembabadde mbagamba nti n'obulokozi kirabo kya Katonda eri abaana b'abantu. Kakati Sitani ye kyageza kukola kwe kutujja ku mulamwa n'atuteeka okwonoona eri Katonda. Ebibi, ebyoto bino ebya Sitani kwe bifunira amaanyi okutufuga. Omanyi ebyoto nga tugenda okulaba bibeerako ebintu 3. Bibeerako saddaaka, omuntu abikuuma oba abikumamu, wamu ne ekyokusatu kiri ki? Saddaaka, omuntu akikuuma, kirala nkyerabidde. Naye saddaaka y'ebyoto ebya Sitaani kibi. Buli lw'ovuma eba saddaaka, buli lw'onyiiga saddaaka. Kati oyongera okubeera omwonoonyi nga saddaaka ezibeera ku kyoto kiri zikunywereza ddala bulungi. Naye Mukama ayagala tutuyamba amenye ebyoto bino byonna bitusibye tulokoke mu maka gaffe. Kino kankyogere, Mukama tayagala gwewokaawo boolokoka, naye ayagala buli muntu ali mu famire yo alokoke. Bakojjaabo, basenga, bamaama, bataata, ayagala balokoke. Lwaki? Mukama yayagala ensi eno n'okwayo nawe mwana omu Yesu Kristo toyamukkiriza aleke okubula, naye abe n'obulamu obutaggwaawo. Era Mukama ayagala nnyo obulokozi buno bumanyibwe.
yensonga lwaki tubulira enjiri eno, kubanga obulokole bwa bwereere si bwa ssente. Era omuntu yenna atunda obulokole oyo asaana genda mu geyeena. Lwaki? Atunda ebitali bibye. Olabyeko omuntu atunda ebitali bibye? Oyo atunda ettaka naddamu n'alitunda, si lirye yalitunda, naddamu olwogwokubiri n'alitunda. Oyo abeera mufere mubbi kondo, asaana genda mu geyeena. Obulokozi si bwa kutunda. Era enjiri gye tubuulira si ya ssente, ya bwereere. Lwaki? Naffe twafuna ya bwereere, tulina ogiwaayo n'abalala bagiwulire. Mukama mu nkola ye yayagala nnyo omuntu. Okwagala omuntu ono n'asalawo omuntu ono abeere nga asinza Katonda yekka, si Sitani n'akatono. Okusinza Sitani si kabonero ka buvunaanyizibwa mu maaso ga Katonda. Mukama ayagala olokoke osinze ye nga Katonda yakulokola gwe nange. Era Mukama ayagala omuntu ono gwe nange tukozesa obuyinza bwe yatuwa, ebbeetu yatuwa, n'obuvumu bwe yatuwa, tubeere nti no tufuga ensi eno mu butuukirivu. Kino kakyogere bwe nti nno Mukama yatonda eggulu n'ensi, bwe yatonda ensi eno yayagala omuntu abe kabaka w'ensi eno, agirye era agifuge. Kakati Mukama y'okukola ku nsi kuno ne yeetaaga omuntu nga Adamu bwe yali amukozesezza, naye bwe yagwa n'afuna omulala. Lwaki? Mukama ensi yagiwa abantu okugifuga. Kati ne Sitani mu ngeri y'emu okubeerawo kyakola, alina okufuna omuwaata w'ayita, naye ananonya muntu. Bano abalalu be mulaba abatambula ku nguudo nga n'embwa zibagoberera, si bantu ba bulijjo, ebyo byoto ebitambula. Era Sitani mwe bw'ayita okukola emirimu gye. Ababbi babeera nabyo byoto ebitambula. Kakati gwe nange yalokoka ofuuka ekyoto eky'Omwoyo Mutukuvu. Gamba nti amiina. Era mu ggwe Mukama mwayita okuwa ekitangaala eri abantu abalala bonna, ne bamanya amazima, ne beenenya, ne balokoka, ne bazibwa obujja. Mukama atukoowola gwe nange olwaleero tubeere ekyoto eky'obutuukirivu. Gwe obeere ekyoto ekyeta amazima, ekyoto eky'okwagala Katonda. Ye abange, ekyoto kye ki? Njala kinyonnyola olwaleero. Omanye ebyoto bya mirundi ebiri. Waliwo ebyoto ebya Katonda. Ekkanisa kyoto. Weewaawo abagolo gattibwa ne bajja ku lotaali babakola endagaano, nakyo kyoto. Ennyumba yo woosula bw'obanga otya Katonda ng'osaba Katonda, kiba kyoto. Kati mufe abatuukirivu tulina ebyoto eby'obutuukirivu. Naye ekiseera kye kimu waliwo ebyoto byeŋŋambye ebyoto ebibi bya Sitani. Ŋŋambye nti no bbaala kyoto, amasabo kyoto. Era mu masabo mwo mubeeramu n'omuliro gwe bakumye gwennyini, ekyoto kyennyini nnyini. Si bwe kiri? Ebyoto ebyo byakasawa tebikutula. Era ensozi nnyingi mu Buganda zirina ebyoto, wamu n'ennyanja. Munda mu mazzi mulimu ebyoto, kuba Sitani ye mufere. Kati ebyoto ebyo bye bivaako amaanyi Sitani g'akozesa. Naye njagala tukubire Yesu mu ngalo nti nno abalina Kristo Yesu tuyinza okufufuggaza ebyoto eby'omulabe Sitani, ne tubukumako omuliro ne tubyokya era ne biggwawo. Tulaba Nabbi Eriya mu Massekabaka ekisooka Bikkulu eyo oluganda. Nabbi Eriya yali musajja w'amaanyi ng'ayagala Katonda nga ggwe. Era Nabbi Eriya Mukama yamukozesa okuzikiza ebyoto ebya Balaali. Era Mukama yamukozesa nnyo okuzza abantu obujja n'okubazza eri Katonda. Ne kwe yatandikira kyali kyoto. Bannanga abooluganda, bwe tuba tujja kuwangula Komamboga, Kyanja, Buwambo, Kasangati, Masooli, yonna eyo Najeera, tulina kuzikiza byoto ebisiba abantu. Ebyoto tulina okubizikiza. Ekirungi tulina amaanyi ago. Luka 10:19 Mukama yatuwa amaanyi. Gamba nti amiina. Tulabe Eriya Ssekabaka ekisooka 13 olunyiriri olwokubiri n'olwokusatu n'olwokutaano. Nnyiriri 3. Sura 13
ennyiriri 2 olwokusatu n'olwokutaano lugamba bwe luti awo n'ayogera waggulu ku kyoto. Bane mukiwulira kiri mu bayibuli y'omwo kiri omwo. Awo n'ayogera waggulu ku kyoto olw'ekigambo kya Mukama n'ayogera nti ayi kyoto bw'ati bw'ayogera Mukama nti laba omwana alizaalibwa ennyumba ya Dawudi erinnya lye Yosiya mutabani wange ali wali. Yosiya agamba nti amiina. Gw'otula ku kyoto kya Katonda eky'obutuukirivu. Bayibuli n'egamba nti bw'atyo wayogera Mukama nti laba omwana alizaalibwa ennyumba ya Dawudi erinnya lye Yosiya era ku ggwe kwaliweerayo bakabona n'ebifo ebigulumivu abootereza obubaane ku ggwe era baliweerayo ku ggwe amagumba g'abantu. Naye buli ekiddako onyola 5 lugamba ekyoto nakyo ne kyatika n'evvu ne liyiika okuva ku kyoto ng'akabonero bwe kaali omusajja wa Katonda ke yawa olw'ekigambo kya Mukama. Ekyoto ekya Balaali kyayatikamu evvu ne liyiika ne lisammuka. Lwaki? Olw'ekigambo kya Katonda. Oluganda ddamu amaanyi olwaleero ebyoto byakoma ewammwe mu basenga abajjajja bakojja abamaama bataata byonna ebikutawaanya bya bwezi kunywa mwenge kusamira nabyo byonna yogera mu linnya lya Yesu bijja kwatika bifuuke evvu osumululwe ofuuke wa ddembe Mukama nga bwakwagala. Tulina amaanyi mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Ebyoto eby'omulaba Sitani bw'obigaana n'obikutula biwulira. Era wiiki eyaggwa eri baatulaga ebyoto 7 ebifuga ekyalo kino byonna tubitambuliddeko kati byonna byafuluka. Era nno ensonga lwaki abatandise n'okulokoka kaakano. Mukama yeebazibwe. Bannange tweweeyo eri Katonda. Amaanyi agafulula ebyoto gali mu ggwe nange. Bw'oba ng'otambula mu butuukirivu ng'otya Katonda totya kyoto kiboggolere mu linnya lya Yesu kijja kukwatikamu kifuuke evvu kyabike. Bwe kimala okwabika nga Mukama olwo afuga. Naye kino nyala okitegere bulungi nti no bw'omala okikola ekintu bwe kityo zaawo ekyoto kya Katonda. Kubanga bw'otazaawo Sitani nga yeetooloola bw'alaba nga twali kantu ng'akomawo. Ebyoto bye muzikizza tubizemu amaanyi ga Katonda. Okimanyi nti ku kyalo kuno kuliko ennyumba nga mulimu kuzwarabisi mulimu enjuki. Naye Katonda yatuwa amafuta. Nayitawo olulinga waliwo zikyabuukamu naye zigenda kuzikira zigenda kufa. Gamba nti amiina. Bane abantu bagenda kulokoka. Nitulina okwewaayo. Nawe ebyoto ebikutawaanya ebyowammwe eyo oluusi ebikutawaanya ku byo byoto baabikuma dda. Bajjajja ne bajjajja baabikuma ebyoto ebyo. Oyala kuteera mu bufumbo toteera mu bufumbo. Emirimu tegitereera. Esente z'ofuna ze zitambula. Biki tuzikize ebyoto tukoleeze ekyoto kya Mukama Kristo Yesu Kristo tujja kubeera abawanguzi. Abooluganda obudde butandise okudduka nnyo. Naye mu Bayibuli tulaba ebyawandiikibwa bingi nnyo nga ebyoto bizikizibwa. Katugambe eky'amateeka 12 olunyolo lwokusatu tugamba bwe luti. Eky'amateeka essula 12 olunyolo lwokusatu tugamba bwe luti. Bayibuli egamba nti era munaasuulanga ebyoto byabwe era munaamenyaamenyanga empagi zaabwe era munaayokyanga abasera baabwe n'omuliro era munaateemateemanga ebifaananyi ebyole eby'abakatonda baabwe era
mulizikiriza erinnya lyabwe mu kifo omwo. Mukama lwatulagira tuwadde order ate ye kamanda fe tuli balwanyi ba Kristo Yesu. Okuva 3:13 lugamba bwe luti mulimenyamenyanga ebyoto byabwe era mulyasaayasa empagi zaabwe era mulitematemanga basera baabwe. Akizzeemu Okuva 3:13. Luka 10:18 n'agamba laba mbawadde obuyinza obw'okulinnyalinnyanga ku misota n'enjaba ez'obusagwa n'amaanyi gonna ag'omulabe, so tewali kintu ekinaabakolangako obubi n'akatono. Gamba nti amiina. Oluganda yimuka, kiseera kyakubulira njiri wona wonna gy'oli, era Mukama Katonda ayagala nnyo obeere muwanguzi. Kati obudde bugenze naye ekyoto kye kiki? Njala kinyola mu ngeri nga 4 ba 3 ba 5. Ekyoto kiringa nga kisaawe eky'ennyonyi. Ennyonyi zigwako ate ne zibuuka, zigwa ne zibuuka. Ekyoto bwe kino kyo bwe kiri nti amaanyi ga Sitani oba aga Katonda gakka wansi awo ate ne gayimuka. Eringa nga airport oba kisaawe eky'ennyonyi. Era tulaba nti nno olubereberye 28:12 naloota ekirooto. Ono yali Yakobo. Era laba amadaala agasimbiddwa ku ttaka n'entikko yaago nga etuuse mu ggulu. Era laba bamalayika ba Katonda nga balinnya era nga bakka mu go. Awo waaliwo ekyoto eringa nga airport. Kati ne Sitaani oluusi naye bw'ate bw'akola nga waliwo ekifo wabeera nga wakolerawo ebintu bye volongoto ali awo, amabaala, obubbi, bagamba akafa kubabbiiramu abantu, ekiba kyoto. Era abooluganda awo tosabira babbi bokka naye nzikiriza ekyoto ekikolera awo. Gamba nti amiina. Ekyoto ekyokubiri ekinyonyola kye kino nti ekyoto kifo kibeera ky'amaanyi, kibeeramu amaanyi ag'enjawulo. N'ogamba nti bwenyingira wano nfuna kamunguluze wano. Oluganda omu yagenda okubuulira enjiri ng'agamba nti ye Mukama yali amuyise abuulire enjiri abaana abawala abeetunda ku nguudo. Naye agamba bwe yatuuka okubuulira enjiri amaanyi ne gamuggwamu. Era abaana abawala ne bamugamba omanyi goze tubuulira enjiri naye olwaleero tugenda nakubuulira enjiri. Bannange kibi nnyo naye bamubuulira enjiri eyaabwe. Namugamba ate kino eno yabwereero tosobola kusasula. Naye Mukama n'amuwa amaanyi ne mugamba tugenda mu musajja omu, funa abasajja bala 3, musabeeko musiibe muddeyo. Ne baddeyo olwaladdako nabo bawangula emyoyo ne basika. Lwaki? Kubanga we bali kyoto. Bannange muyige okuyigirizibwa kw'ekyoto. Ebyoto bino biri mu maka gaffe gye twakulira. Masabo gali eyo buno obusabo nobeerawo eddene, nobeerawo obutontono bulinganga obukumbikumbi, nobeerawo obukyobo obateekamu wali mu nsonda, ate guli omuti omusambi temugutemangako, guno omuwafu gwa simi gwa jjajja simanyaani. Byonna ebyo byoto. Gye twagenza okulaba muwala waffe Gayaza naŋŋamba dadi waliwo omuti ogutuliranye ku ddomu yaffe naye buli lwemba ngenda okutuuka bwe nti mpulyanga nfuna okwesiswa n'okutya. Nemugamba talemwa. Erinnya lyo ggwe talemwa. Twakuwa erinnya nga litegeeza empologoma etatya. Kakati nno ne muwa bu tips ekyokukola. Era nze nkakasa kuba oyo omusaayi gwange. Omusaayi guva mu nze kati namuwadde ekyokukola nja kuddayo ng'alina obujulizi. Tuzikize ebyoto. Agazibu goyina agamu ku go gava mu byoto. Tuzikize ebyoto. Era bwe tunabizikiza tujja kulaba abantu nga balokoka nga beenenya. Ekyokusatu, ekyoto kifo ekyawuliddwamu. Kiba kintu nga kyanjawulo. Okimanyi nti nno amasabo tomala gayingira mu ssabo. Si bwe kiri bannange. Ojjamu n'engatto si bwe kiri.
weewunye byawongo naye bakiwa ekitiibwa kyakyo. Naye ate Katonda ebyoto bifo ebyawuliddwa, era ebifo ebyo mbibawulidde bibadde bingi. Ekyokuna, ekyoto kyekifo abakolebwa saddaaka. Katugambe nga Yesu bafa ku musaalaba Gologoosa, eyo kyali kyoto, kuba Yesu yali saddaaka ku lwange ne ku lulwo. Ekkanisa we tuli wano kyoto. Ate kino ekyoto kino abantu bagenda okulokukira abakoma amaga kuno, kubanga kati ebyoto birebera bina bifulule. Naye wano omuliro gwaka essaawa 4. Era banange tubakoola, bw'oba olina obudde jangu osabeko, oseesemu kyoto kiri wali ku kkanisa. Temubeera bagayaavu. Bannange n'obugayaavu bujja batwala mu geyeena. Ne weetooloola, atomanyi musumba, anti omanyi bino, anti toggwako nsonga, yiggwa baaki. Tulokoke bannange, tuve mu volongoto oyo. Njala tusabeko bannange. Naye era ekyoto kyekifo ekikolebwamu endagaano, nakyogeddeko oluvannyuma. Kuba wano tukola endagaano ga Mukama, nja kukuweerezanga n'obulamu bwange bwonna. N'abagenda musaba bakola endagaano, bweza simanyi bweza ndagaano. Ate Sitani mukujjukujju, endagaano ezimu tomanyi nozikola ozikoze, naye oba ozikoze endagaano. Okimanyi nti n'okubaka n'omukazi n'omusajja tali wuwo oba okoze endagaano. N'okulya emmere ezimu zetulya tuzegendereza abooluganda. Muŋŋeze mulumbe abantu bajjudde amatoka g'amawogola. Ndagaano. Gye twabadde n'omukyala nga tugenza okulaba muwala waffe. Mukyala omu n'avaayo n'amugamba, naye njala kuwa bu earrings buno kubanga nkwagala nnyo. N'abukwata. Naye naŋŋamba omukazi ampadde bu earrings, naye simulabanga nako simumanyi. Naye sena na mirembe mu mitima gyange ne mugamba kati obwo bugenda ku muliro. Muliro. Kubanga okukola endagaano zotamanyi ku mitwe n'amagulu. Mukama yeebazibwe. Mukama ayagala gwe nange tuzikize ebyoto. Kale yimuka ku magulu g'oluganda, obudde butugenzeeko nnyo, budduse nnyo. Kwaya mujje. Njagala tuyimule ku magulu gaffe. Njagala tuzikize ebyoto eby'omukomamboga nate n'ebyoto ebiri mu famire yo. Mukama ayagala otambule mu bulokozi obweyagaza. Abamu ku ffe twalokoka naye omulaba akyatuyigganya. Byoto birina okuzikirizibwa. Haleluya. Yimusa emikono gyo ogambe nti ayi Mukama, nkwebaza olunaku olwaleero olw'ekigambo kyo n'amazima g'otubuulidde. Era Mukama nkusaba onnaaze n'omusaayi gwo mbeere mutukuvu mu maaso go, kubanga nkimanyi nti wandokola era ndi mwana wa Katonda, era nga nsaanidde okubeera omutuukirivu mu maaso go. Mukama nkwebaza nti wampa n'amaanyi okuzikiza ebyoto eby'omulaba Sitani ebiri mu bulamu bwange n'ebiri mu famire yange n'ebiri mu kitundu w'ensula ne mu Uganda yonna. Mukama nkwebaza mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Kubira Yesu mu ngalo ez'amaanyi. Njala tuzikize ebyoto eby'eddogo. Eddogo nga likutawaanya. Eddogo ebyawongu. Osanga gwe toba nayo naye ng'eri omuntu eyo abyogererako ekiseera kyonna. Gamba nti ayi Mukama, olunaku olwaleero buli ekyoto kyonna kye baakoma, eky'eddogo, eky'obufumu, eky'okusamira, nkyegaana n'omusaayi gwa Yesu, era nga nkimenyaamenya
n'amaanyi ag'omwoyo omutukuvu. Era Mukama kano wa Isirayiri ebyoto badde byogera eby'eddogo mbigaana okuddayo okwogera eri obulamu bwange. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe, gamba nti amiina. Gamba nti ayi Yesu, buli kyoto eky'obutamiivu, okunywa omwenge, obutamiivu, nkyegaana n'omusaayi gwa Yesu mu famire yange, mu bantu bange bonna. Era nga gwe kyoto gwe nkuzikiza okuva ku ntobo mu linnya lya Yesu Kristo. Sikuyinaako akakwate konna okuva n'olunaku olwaleero, kubanga nze ndi mwana wa Katonda. Nvaako era nviiraako ddala mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda. Mukubire mu ngalo ez'amaanyi. Gwe kyoto, gwe kyoto, gwe kyoto ekyokubeera bamalaaya, ekyokwaka, ebisiyaga, ebyokwegatta ebitaliimu makulu, ekyobwenzi ekiri mu famire yange, bamama bange, bataata, bakojja, basenga, abiri kukoma mboga, tubyegaana mu linnya lya Yesu Kristo n'omusaayi gwa Yesu. Mu linnya lya Yesu tubimenyaamenya, tubifuula evvu mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Gamba nti amiina. Ebyoto eby'eddiini, obukatuliki, obusevenisi day, obusiraamu, obutakkiriza Katonda, obunnabbi obw'obulimba, tubeegaana mu linnya lya Yesu. Tubagaana okubeera mu famire zaffe, tubagaana okubeera mu bataata baffe, ne bagaanibwa okulokoka, ne bakojja, ne basenga, n'abaganda baffe bonna, bannyinaffe, tubagaana mu linnya lya Yesu Kristo. Ribo sababayana. Genda maaso menye, genda maaso yimbisa eddoboozi lyo, genda maaso sibukulule. Ribo tarababa yakakazanini mayerebe, rebo daraba zwariri baba yababa yerebe, rebo teribari yararabari bari yararababa yerebe, rabatarababa kolo yokolo omuliro omuliro gwoche gufulule. Buli kyoto Mukama kyataakuma kifuluke mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Rabatarababa yababa yerebe. Oh God. Gwe kyoto ekyobutaba na mirimu, obutakulaakulana, okupangisa amayumba agatawedde, obwavu, obutamanya, obutaba na nsimbi, nkumenyaamenya mu linnya lya Yesu. Era gwe kyoto ekyo nkuzikiza mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Ekyoto eky'amabanja, amabanja gatawedde, nkumenyaamenya mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Era nze kati ndi muwanguzi olwa Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Gwe kyoto ekiyiwa omusaayi, ne kikutulamu amaka, ne kyonoona obufumbo, ne kireeta obukaawu, obukyayi, ne kyonoona abaana baffe, tubamenyaamenya mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Tubagaana okwegulumiza nate, kubanga olwaleero ekyoto kya Ibulayimu kyogera n'omuliro, era omuliro gwe kati gubookya mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Kubera Yesu mu ngalo ez'amaanyi. Gwe kyoto ekyenjaga, ekyasigala, okunywa omwenge, obutamiivu, okugwa eddalu, tukumenyaamenya mu linnya lya Yesu Kristo
omwana wa Katonda omulamu tubagaana tubafuula evvu temuyina keekwaso konna ffe tuli baana ba Katonda twalokolebwa ku musaayi twasumululibwa twafuka kitonde kijja mu maaso ga Katonda kubira Yesu mu ngalo jalo emusadde oboozi lyo weebaze Katonda kubanga azikiza ebyoto kaakano eri obulamu bwo eri omukyala wo eri abaana bo eri abazzukulu bo eri obufumbo bwo eri emirimu gyo eri ebyo byokola. Mukama akusumula olwaleero azikiza ebyoto buli kyoto kyataazimba kizikirizibwa kaakano era nekkomamboga kaakano buli kyoto kyona kyona kyayogera kizikirizibwa mu linnya lya Yesu. Waggulawo kale essuula empya eri obulamu bwo obeere omusajja n'omukazi ate Katonda zababayagagababalerebe rederibakagazororo basoriba bababayagababazereribaliarabayerebe rederibaliararabaragazororobaye mebekememenini mariararababayerebe redoribaliararabarakagababazororobo mabagababayerebe ayi Katonda wa Isirayiri buli kyoto Mukama ekibadde komamboga ekibadde ekyanja ekibadde buwambo ekibadde empererwe ekibadde masooli ekibadde kulambiro ekibadde ntinda ekibadde ekyanja ekibadde kungu ekibadde najera ekibadde ekira ekibadde mu Cape Division tubizikiza mu linnya lya Yesu. Buli kyoto kyonna Mukama ekyomulabe Sitani ekyobwenzi okwenda okunywa enjaga okulya amayirungi buli kyoto ekyo Mukama tubikutula tubizikiza Yesu. Ribotaya kama gena mu lutalo wa Luganda gena mu lutalo kaakano rebotara bakaba baso mebekememenini mababa baso darababa rederi baba gababa yerebe rederi kababa so mebekemeni moboyi kakaso mibakama maniko letenima yekemesi mikama ya kakaso madani moloko bobose lelebeni rebose bring up ribotari baga kaseriba gena maso Oluganda totuna tulabo wesabire gwe zikiza buli kyoto Mukama kyatasimba buli kyoto ekyobwavu ekyamabanja obubbi obukaawu okuyiwa omusaayi okusamira byonna ebyoto ebyo tubizikiza mu famire zaffe. Rababakababa reteriba yagamose mibakama mazama materibo leleberegeze ririba yagakaze lebegebebeseriba ribotara babakaso genda masa na chikana lemuyoka menya kutula enjegereza Sitani sabababa bebe rebo babasa mabaka kasoriba kutula enjegereza obwavu ezamabanja obutakulakulana ezitawanya obufumbo kutula ori basaba rababa kazoririba rebo soririba rababa ribotara baba rebo sebebeni oka rabakababa rebo soririba rabakababa rebo soririba rabasaririba rebo kokobo bigera ko munimira chike myoka batwalo kunzika ribo tarabaya obotofuna mwe mutukuvu gama Mukama kujiza mwe mutukuvu obengo yogera munimi ribo tarabaya rebo seririba yarababa yaraba rebo teriba yara Mukama tugenda n'obuwanguzi olwaleero tugenda n'obuwanguzi Yesu era mu weekend dako yokubiri banji bagenda kwenenya bagenda kulokoka kubanga ebyoto ebade byatawanya tubizikiza mu linnya lya Yesu. Rabakazwariribayara era naffe tugenda kwa n'abawanguzi Yesu ababadde abalwadde bawonyezebwe
abatawanyizibwa bateebwe. Oh Yesu, amabanja gasasulibwe, abatalina mirimu gifunibwe Yesu. Oh rabababa yerebe rebotari buribaraba rabakababa yerebe oribosari rabakababa rebotari. Hallelujah. Twale kitibwa child. Hallelujah. Hallelujah. Ekigambo kya Katonda ng'otugamba okuzikisa ebyoto Sitani byakuma naye nga tiyalina nalukusa kubikuma. Mukama tuzikiza ebyoto byonna ebyo olunaku olwaleero. Era Mukama nga tukoleeza ekyoto ekya Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo. Ekyoto ekyo Mukama kye kirina mu ggulu. Ibulayimu yakikuma, Isaaka n'akikuma, Nuwa n'akikuma, Musa n'akikuma, Dawudi n'akikuma, abasajja ba Katonda ne bakikuma. Mukama ekyoto ekyo kiba kyaka mu kifo kino emisana n'ekiro, kyakire eri amaka gaffe, abakyala baffe, n'abaami baffe, n'abaana baffe, n'abazzukulu be tulizaala. Era buli musajja ali wano olwaleero Mukama, n'omukazi ali wano olwaleero, n'abaana Mukama bali wano. Mukama nangirira ti ekyoto kya Kristo ekya Ibulayimu kiba kyaka. Abatawanyiziddwa Mukama tubasumudde olwaleero. Nakato Mukama twongere omuwayo mu mikono gyo. Nakato Mukama ekyoto bali kimwake nakyo kizikire mu linnya lya Yesu, atambulire mu buwanguzi obw'enjawulo. Mukama tukwebaza, Mukama tukuwa ekitiibwa, tukuwa ettendo Yesu, ogulumizibwa. Mukama mu ettendo yimusa eddoboozi, Mukama ettendo. Tuyinza okutuula ku dakiika emu yokka nga abakebezi basolooza ebirabo. Tugende oluyimba twala ekitiibwa Yesu. Abakebezi tuleete ensawo zaffe obudde butugenzeeko, tulidde empenda, genda mu maaso abakebezi. Twala ekitiibwa n'ettendo, twala ekitiibwa, twala ekitiibwa n'ettendo. Yesu wange gwe okolete ebirungi. Twala ekitiibwa n'ettendo. Yesu wange akolete ebirungi. Yesu wange eyakolete ebirungi. Yesu wange oyo kabaka oyakolete ebirungi. Yesu wange eyakolete ebirungi. Kale atwala ekitiibwa, twala ekitiibwa n'ettendo. Twala
musengalo z'obukubiri mutwale amaanyi kubanga asaalika ekitiibwa. Haleluya. Tugende maaso twebaze Katonda olw'ekigambo ekyo kituuse maanyi amakagaleero. Siwulira engalo ez'omwanguka eri Katonda waffe. Kubanga ekigambo kino ky'amaanyi nga kya kitiibwa nga kigenda kitwala ku ddembe eddala ku ddaala eddala. Era tweyongera okwekubiriza ffenna okubeera nga buli byoto byonna ebitali bya Katonda. Okubeera ddala kutobera emitima gyaffe, maka gaffe, emirimu gyaffe, wonna kitambulira mu community zaffe. Bibeere nga bisiguukululwa ate ebibwa Katonda bisimbibwe. Olwo tunaalaba obujulizi n'obulokozi bwa Katonda mu bitundu mwe tuwangaalira ate era ne mu GFA. Amiina. Twebaza Katonda olw'ekyo. Katwebaza omusumba waffe olwa ekiseera kyamukomeseza ekigambo ekyo. Era twebaze Katonda olwa obujulizi bw'atuwadde abantu abasobola okuwulira ekigambo kya Katonda. Abantu 163 bangi. Twebaze Katonda olwa ttiimu esobodde okubeera ng'etuuka mu bifo bino ate era n'olwa 3 abalokose. Twongere okwebaza Katonda 47 abalokose ate 33 bezizza ojja bakomyewo nate mu kisibo kya Katonda. Twebaza Katonda olw'ebyo byonna abawaddeyo abawadde obuyambi bwonna abaddewo mu buntu abasabye ffenna twebaza Katonda. Tutandika butandise ne wiiki esoose ngera osobola tuzaamu amaanyi mu wiiki ey'okubiri katufuba okulaba nga twegatta ku mugendo ogw'okuwulira enjiri mu mwezi guno. Ate nabagamba Sunday eyise Sabbiiti eyise nti ne bweba tosobodde kujja wawooli waliwo abakungula. Oba otudde ku bodaboda oyo, oba oli mu takisi oyo, oba oli ku mulimu waliwo amanyi, oba oli mu nnimiro obamanyi. Buli wamu wetuli waliwo abeetaaga okuwulira ekigambo kya Katonda. Katukikwaganize wamu. Mukama mwesigwa okutuukiriza obulokozi bwe eri abaana b'abantu. So enkya tweyongera mu maaso, jangu obeere wamu n'omugendo ogwo. Ate ku lunaku olwokubiri ssaawa 9 ez'olweggulo emisomo okuyigirizibwa okwabo abakalokoka discipleship. Kyekyo okuyigirizibwa kugenda kubanga kutandika abonna bonna abalokose tubasuubira okubeera nga weebali okujja okubeera ki okubeera nga basomesa era obeera nga oyagala okubeera obumu n'ekitundu ekyo ky'okubeera nga tuzzaamu amaanyi okukyalira ababeetaaga okuzzibwamu amaanyi na buli kimu ekikwatagana ne kubuulira enjiri n'okune outreach. Jangu osobole okubeerawo. Ate twagala okwebaza Katonda olw'ekyamagero. Ndowooza mulabyeko abatuuse abaletera okupaakinga awo ate temupaakinzeewo. Twebaza Katonda olw'ekyamagero eky'omusenyu. Bannange eyolole magulu bameka ey'omusenyu. Twebaza Katonda olw'abantu Katonda bakozesa ate nga bamu tebasabira na wano naye nga bamikwano. Yatuweza Sinotrack namba era omulimu gw'okuzimba genda kutandika essaawa yonna. Twebaza Katonda olw'ekyo nga abeenyigiddemu mumanyi nti bwetwatuwaayo akasawo kaffe kano akakikuusi kano kabeeramu nsente za kuzimba then tuteekamu tithe ne offering. Byonna tubeebaza mwebale okubeera obumu n'okuzimba okwo. Ate era mu nnaku ntono nnyo mugenda kulaba nga tweyimusizza tulina akantu katono nnyo ketwokyusiza mu design kekakyatuyisizza naye bwe kanaaba kawedde mujja kulaba obulungi bwa Mukama. Mwebale nnyo mwebalidde. Abali ku mukutu engeri gye musobola okuwaayo eragiddwa ku mobile money banka buli wamu byonna ku ebiri okwo. Tubeebaza olw'okujjumbira olw'okuwaayo okwo era tweyongere yengere bye tumuwa bibajaale ffe tumuddiza tukomyawo ko bukomya ku ebyo byatuwadde ate tatwagaza byonna tukomyawo ko otherwise singa byonna tubizza. Tumwebaza olw'obugabirizi obwo. Katusabe nga twebaza Katonda kitaffe omulungi wekisa tukwebaza olw'okuwaayo kw'abaddu bo n'abazaala bo. Tukwebaza kubanga obuwadde omukisa. Tukwebaza kubanga obuwadde omukisa emirimu gy'emikono gyabwe ne basobola okubeera nga bakoze ne basasulwa ne bafuna ensimbi ate ne bakomyawo ku lw'omulimu gwo. Mukama tusaba buli we bajje owaddizeewo ebitundu 360 bawe amakungula amajjuvu ag'ensimbi
ate era mu kiseera kyo tuli mu sizoni y'amakungula ag'emyoyo. Yongera Kitange ataggwaawo okukwata ku baddu n'abazaalawo okuwagira omulimu ogwo nate tusobole okubeera wano nga tujaguza nga tusanyuka nga tukuwa ekitiibwa olw'ekyo ky'okola mu bulamu bwaffe. Era ne ssente zino ziyingidde mu kifo kino obuweereza buno wa abaddukanya ekifo kino amagezi okuzitambuza obulungi okukola omulimu gw'okutwala mu maaso ku lw'obulungi bwo n'olw'ekitiibwa kyo. Tukwebaza era naawe batasobodde Mukama sumulula Katonda wange enzigi basumulire enzigi wabeerawo embeera yonna Katonda ng'ekutte Mukama ete mu linnya erya Yesu. Tukuwa ekitiibwa era tukugulumiza kuwa Yesu Kristo Mukama waffe tusabye. Amen. Akatuyimbire ku mavivi katuyimbire ku magulu gaffe ate tumalirize. Tukwebaza kabaka kubanga obadde mwesigwa olunaku olwaleero. Weebale kubanga tukakasa nti obadde wamu naffe webadde wamu naffe mu kigambo kyo. Tukkiriza Kitange ataggwaawo nti okusinza n'ettendo obikkiriza okujja ku Nnamulondo ey'ekisa era tukakasa Mukama nti osindise bamalayika abo n'ebitereke byaffe. Kyetuba tusaba Kitange ataggwaawo nti omulangira wa Paasha tumukwata mu linnya erya Yesu. Alimukwata ebipaketi byaffe Mukama, alimukwata ansa zaffe, alimukwata ebyamagero byaffe Yesu Kristo. Kubanga twetadde mu kubeerawo kwo ne mu kwagala kwo Mukama ky'onooba otusanyusa. Kitange ow'ekisa tuwaayo wiiki eno mu mikono gyo nga tuddayo mu buweereza mu kubuulira enjiri. Kitange ow'ekisa tukulembere kabaka ow'ekisa ekyetaagibwa na buli kimu ekyetaagibwa. Bonza emitima gy'abantu bangi bajje gy'oli bakkirize kubanga enkomerere neetera okutuuka. Kitange ataggwaawo ogw'omukisa emirimu gy'emikono gy'abantu bo nga bafuluma Mukama leka bafulume naawe bakiza omusana gwo bayimusize obwenyi bwo bayimusize okuganja bayimusize batemere ekkubo gulawo enzigi ezo ez'essibye ayi kabaka buli omu waali Kitange ataggwaawo abeewo n'obuwanguzi nate tunaakuŋŋaana sabbiiti ejja okubeera obujulizi olw'ebyo by'okoze bulamu. Tukuwa ekitiibwa era tukugulumiza kubanga osaanidde kubwa Yesu Kristo Mukama waffe. Twakisa ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okuseera kimu okw'Omwoyo Omutukuvu ebeera naffe ffenna abooluganda bonna emirembe ekitaggwaawo. Mwebale nnyo mwebalire ddala kubeerawo nate. Mukama awe omukisa. Bannaffe abalokose ababazze wano omulimu gwaffe bwe gusoose abagenyi ate era n'abalokose tubaniriza mu ddakiika ntono nnyo mugenda kusizikanako ku Aunt Patience omukyalo oyo kiteeteeyi kimyufu ebbali wa ekkanisa awo asobole okwogerako nammwe eddakiika ntono nnyo nate mulyoke mwabuke. Amiina. Twebaza Katonda olw'okubuulira okubuliddwa olunaku olwaleero. Tulinawo akatabo wano akawandiikiddwa John Linde eggwanga mu masaŋŋanzira nga mulimu ebyokuyiga bingi nnyo ku byoto ka siringi 50 zokka. Ku resource table awo bwe twewandiikiza yitirawo kafune kajja tuyamba nnyo okuggumiza ebyo biyigirizibwa olwaleero ate netutwala mu maaso mu mbeera eyo. Tukwebaza ayi Katonda olwa saavisi. Haleluya. Hallelujah. Are you glad in the house of the Lord?